kaba mapesa tozanya kazannyo kwotasobola wayingira politics gwotasobola kati ngenda ku mugenda ne mugerageranya abantu ne mwagala okumanyira abantu nti mu blocking Facebook zaffe account zaffe you understand njagala nkulaga nti Furufiga omubwati mwala wa Museveni Dajena atayagala kumanya bamta no sense you know emirimu gye musobola muzanye emizanyo gye musobola emitono tono mudde wa magomba mulimu amayuni which is okay kiri fine baba ulianga Uganda toli fine tewesiba ku Uganda tewesiba ku banna Uganda oli waddembo kuva mu gwanga Uganda mukoze ebikole bano netusirika mukutabana mbajje mu nsi mwagala okwoche gwanga tusirise mwadi proinze jo abantu nebintu bimugenda okosa mu meeting za mwe netusirika you know naye ate bodda ku page yange n'ogizanyira mu genzimbidde ebbanga bodda ku Facebook account yange n'ogizanyira mu genzimbidde ebbanga mba njagala nkulaga nti ze nanyini buzannyo nze nanyini mapesa emizanyo gy'obwongo mugitulekere kubanga mukama tuwa wisdom mutemwina mwakoma ku knowledge kana kazannyo ka bwongo wisdom so knowledge njagala mbagambe kigambo kimu eno page ndiko sharing video bagambe nti mwala watibu habulwa nakangubi Jennifer omubwati ayingidde Queen wa Africa ndi mu kizimbe abantu bagala Furufiga nakalinya ko mwebana sharing video bagambe nti omuzibu ayingidde ali mu kizimbe mama wa Museveni omubwati kawomera we gwanga siwoma ne bawoma onjazikanga kubbawo notegeera nti ndi muwomu ate nga ndi mukumufu olwa kinze Furufiga mu gwanga damba nza Queen wa Africa mu gwanga damba okay alright njagala bategeza abaganda bange nzizo kwogera ko namwe mulire kikantono nnyo nti ekintu kya politics kirabikanga kyagala kusiga buchayi kyagala kwawula bana Uganda ekitasoboka nti twete tusobola kwawukana olwabya bufuzi buli muntu ayingira mu politics ayina ensonga ze lwaki yesimbyewo buli muntu ajja mu politics ayina ensonga ze lwaki yajja sigwe wajja you know kinewunyisa nnyo kya kusomola ky'amaanyi okudda ku page z'abantu n'ozihackinga olw'okuba nti nawagira President Museveni baba osobola okudda ku page bano okwata omuntu wa yero n'omukubanga bw'oyagala olwo otuuka ku muntu obuntu oba osobola okusala ekifaananyi kya Furufiga ekipande olwo otuuka ku muntu yennyini omuntu nga ye as a person so njagala mbategeeza kigambo kimu nti ebintu by'obufuzi kazannyo katono nnyo ak'omuntu eyesimbyewo oyo ayina ebigendererwa bye era ebigendererwa bye ayagala bituukirire kubanga yeyesimbawo sigo weesimbawo singa gwe wali nannyini bintu ebyo wandibadde gwe weesimbawo njagala bategeeza kigambo kimu tulabye abantu bangi nnyo bannaffe babalina Kano Besigye nakati bakyali mu makomera olw'ebikolobero bakolanga olw'akabampaani nakati basibe nalbe Eddie Mutwe nga babakutte olw'ebikolobero balize bakola okukuba emmotoka za poliisi okukuba abapoliisi okwagala okwokya petrol station okuba n'ebisi nga bakutte babatutte mu mbuga z'amateeka tewali muntu ali waggulu w'amateeka ekintu kitono nnyo tubuzayo ennaku mbale ng'ennaku z'omwezi 14 nsuubira nti buli muntu wakoze dda decision mu mutwe gwo buli muntu wategedde dda ni gw'ogenda okulonda ani gw'oyagala gwe kennyini njagala ogende ku ballot paper otule ku ballot paper bwoti otunuleko bwoti oyogenda omuntu ow'omunda oyogenda obwongo bwo just njagala mbategeeze nti kana akazannyo lofumintiriza nnyo buli muntu w'oli ne bagamba okufumintiriza nsonga nkulu nnyo ne mbagamba nti endowooza nsonga ya nkulu nnyo mu bulamu bw'omuntu mu lugendo lw'okuwangula oba okulemererwa endowooza nsonga ya nkizo nnyo ne mbagamba nti mufumintirize ku buli muntu buli kintu ky'oba okola sooka kufumintiriza okufumintiriza nsonga ya bwongo nakugamba nti obwongo obufu bwanga leta 0 n'obugigatako 0 10 esigala ekola 0 bwe bwongo obufu kati gwe omuntu ali atafumintiriza sooka ofumintirize mu kufumintiriza ko tula wansi ogambe nti omukulu nayagala okwesimbawo era ayagala okubeera president lwaki addusa family ye that is one kuba gwe bw'oŋŋamba nti Museveni yaddusa family ye mu mulundi guli n'abaana be tebaali muno biki saagala okwata Uganda ya myaka gino gigeraageranye ne Uganda y'emyaka emigadde Museveni we yajjira owulira ate naawe oli waddembe okukwata emmundu zo n'ogenda mu nsi kuba n'olaga wa ekita kyasoboka kubanga Uganda weeri Uganda si ya ntalo Uganda si ya nsiko Uganda yakufumintiriza Uganda ya bwongo you know njagala nkutegeeze gwe muganda wange Uganda weba ya bwongo gwoba obukuyambye tebugaziye butya
muve kubina ebintu byebaze bakola problem nabagamba nti problem y'eggwanga Uganda be basajja abazungu barudde nga bakuba eggwanga Uganda omuzungu akube si Uganda yokka just abazungu bakubye Africa yonna bamaze emyaka 45 nga balwanisa Africa bakubye Africa problem y'eggwanga Uganda bazungu bajja ne batugamba nti bagala tuyambako tulime nanasi tulime obutunda mboto yambako mu mwanyi tuyambako mu kasoli kugulide ekigaali kugulide ekimotoka kikye mu kasoli kumbali kutaka alisulamu obuuka alisigamu biki ogenda okulima kasoli nga takyaweeka minwena kasoli gwe tuyata kyawomerera edda twalimanga kasoli ng'omulya mu nnimiro ng'ena nojjula amata kungulu kuno ng'awomerera nga mubisi kati okyasobola okulya kasoli alina testi emwanyi zikyalina testi wabeeranga mu musiri gwa kasoli notandika okulya kasoli nga kasoli awomerera muleke kukwata bannayuganda bannamwe ba Africa bannamwe bafula problem omuzungu ya problem y'eggwanga Uganda omuzungu ya problem ya Africa ate bezira mukulembeza afunye experience buli mukulembeza bafuna mutunulie kyali Libya buli mukulembeza afuna experience nga bamujjawo buli mukulembeza afuna experience ku nsi nga bamujjawo abantu mulekerawo okwepanka nti Black America mbonze ndi American biki simanyi Black America buli muntu nakugamba buli muntu alina olususu bweruti oli mu Africa mukwateko omudde ku Africa mulabe mudde wammwe lwaki mwetabe mutali kata sajja basizo obuchayi osobola okugamba nti no NNM blogger bonna bajjeko oba Akins obajjeko either kwata Facebook yonna nogijjeko nayo gamba otanti no kino kyeyoserwatu timwensi mwagitunda damu basiyazi olwensonga tosobola kugamba nti nonkutte ba NNM bloggers nga okwata nti full figure yabadde alina following ennyingi Yisma Olaxi Bajjo nani ne Ashbagato nti obajjeeko kubanga abadde ne following bajja ne balimbulula abantu nga wali omwakwata kabaka ne mububika ne tubagamba nti kabaka gyali mulamu agenzeko wa mukulu kwogerako naye ate amazima ne gavayo ne goyeka Bible egamba nti amazima gali bafuula ab'eddembe olunaku luli lumu lwakuna buli muntu agenda bwetunatukira ku ssaawa 6 tujja kwotegedde ani ali waggulu oba Katumba obaani ye president agenda okubeera azze oba president Museveni nze gwempagira kubanze gwempagira nkimanyi yakomawo kuba nina believe nina okukkiriza mu mutima kubanga nze nzikiriza mu Katonda nkimanyi nti akomawo bwana president Museveni nga baisa amukaga ku musa mujja kumanya omuntu alidinga buli muntu okakanya obutafali owansi buli muntu otuzeeko omuni okuttaka olwensenga mususe that is too much umazeka abantu emirembe bayingire mu family zaabwe mu akize page zaabwe mukuba abantu ba organize mutegeeza ki singa ebyo bufuzi bino bibadde mwambadde mujjanga mwesimbawo biseera ku biseera bibaddewo nga besije wabaddewo singa nse kyali mu omuntu mwesimbawo mugenda kufuga miti mugenda kulembera bisolo anti abantu temubagala ate abantu bonna bawagira mu 7 takati mwagala ki tetusobola kukwata nsi yaffe Katonda gyatuwa nsi nnungi kugiguza bagwira ekyo haramu kubanga ekyayita president Museveni kwe kulaba nga alwanirira eggwanga Uganda Museveni ekimufudde ow'enjawulo ku lukalu lw'ensi yonna kwe kulaba nga alwanirira eggwanga n'agatta omuntu wa bulijjo n'amagye ne police that is one n'atuwa emirembe ebyo nabyo bivudde mu mirembe Museveni alwalira eddembe ly'abannayuganda n'alikwata n'alibawa mu mikono gyabwe Museveni alwanirira obuyinza n'abuteeka mu mikono gy'abannansi obuyinza buli mu bannansi gwe kenyini munnayuganda kikakatako okuuma eddembe ly'eggwanga Uganda gwe kenyini munnayuganda munnansi kikakatako okuuma munno nga mulamu gwe kenyini munnayuganda kikakatako okuwa munno eddembe likuba ne ssemateeka akyogerera akirambika Museveni ayita ssemateeka abasajja baali wano baafuga eggwanga lino nga terina bambasada terina wadde baani bamini bali wano nga tabana na parliament Museveni yakuwa parliament gwe olondera omubaka sharinga video tukwa ku munno kugambe bampita nakangu bijenifa mwala watibu habulwa mama wa Museveni omubwati atati ampalana ze sita ampana so ano banya mpambu wompu bwa matako fetu wako watatu etamwa twako okogera obunyi temuli abogera bulungi twako okweso bulungi kwanga temutegeera muli bawombwa tufu muli banyumba njaga mwajanga muli basegu mwajanga muli batemu atenga muli babbi ku sente bobi wani zosolozezza ku sente basiyazi ze baleeta ku sente bazungu ze batadde wano tumwaga emitwalo mukaaga mu baana bagenda okwokya ebipiira abaana bagenda okwokya petrol station lwaki ku sente ezo tewakutteko ne mugenda ku peji nti musonda mujja abaana mukomera
ye kubana babaddusa lwate bakuteko mwana wa Eddie Mutona Nubia ni abali mukomera ani abayingiza ebintu bino bansibe emirundi musanvu tewalinyako mukomera mu bansibira bakusibe eggulu najjanga nenvuga emotoka mu kyamanja ki nze sina musayi sina baana sina bazadde mu manja ki muyinza kummanja ki gwe wakola ddiiru yo kubanga bano baludde nga baagala okusanyawo Uganda baagala okusanyawo Africa eno ddiiru yasookera mu Kenzo kuba yalina following n'agigaana n'agamba nze sisobola kusanyawo ggwanga lyange sisobola kusanyawo nsi yange n'ogibuukira n'obuukira by'otamanyi kino ekintu bakitandise kati abatakumanyi bino ebintu twali tubisirikidde nga tetubyagala kubyogera bino ebintu babitandika dda mabegako ng'ojja obitugamba naye nga tolina kyotuwa ng'ojja obitugamba nga tolina kyotuwa ne tukuba endongo ng'ojja obitugamba nga ffe tumanyi olina mulwali nze sisobola kuwetala mu kintu kisanyawo nsi yange nze ndi munnauganda era ngenda kuzikibwa mu Uganda topitanga bana bawumba tufa balere abanaaza embwa ensi ebakwata balumbu ye balere beesaanikira mu toilets baawunga emitwe essaawa z'olumbu yangamba